Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atuwadde omukisa okuba nga tukyali balamu. Twebaza n'ekirabo ky'omukka gutussa buli lunaku. Abalwadde tusaba Mukama abawonye mu linnya erya Yesu Kristo. Neebaza Katonda ku mmwe mwenna abawuliriza vidiyo ne mutwala wodde ne muziwuliriza, abasubscribinga. Mukama abampeera omukisa, kamulabe omukisa mu buli kye mukola kyonna mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. So olwaleero tugenda kusomako mu kitabo ky'ebyomumirembe, tulabe Omwoyo Omutukuvu bw'anaatulungamya. Saba muwe omukisa, tutegeyo amatu era ekyo Omwoyo kyayogera, era ekyo Omwoyo kyagamba ekkanisa. Bayibuli egamba nti alina amatu awulire Omwoyo kyagamba ekkanisa. Omwoyo agamba ki ekkanisa mu nnaku zino? Omwoyo agamba ki ggwe mu nnaku zino? Kuba nze naawe tuli kkanisa. Ekkanisa si kizimbe nti Yesu agenda kujja asitule kizimbe. Nedda, Yesu tagenda kujja kusitula kizimbe, wabula agenda kusitula nze naawe. Bagamba nti ekkanisa gwe mubiri gwa Kristo, naye nze naawe tuli mubiri gwa Kristo. Ffe Kristo bagenda okukima. Tagenda kukima kkanisa, tagenda kukima kizimbe, tagenda kukima butebe bwe tutuulamu, wabula agenda kukima nze naawe. So tulina okuba nga tutegeera Mukama waffe atugamba ki mu biro bino, atugamba ki mu biro bino. So tugule amatu, tugule nnyo amatu eri Omwoyo ki kyagamba ekkanisa, eri Omwoyo kyagamba omubiri gwaffe. Bw'aba akugambye munnaaye tereza amakubo go, wuliriza gonda. Wuliriza gonda, kubanga tuli mu biro ebibi, tuli mu biro ebisembayo, tuli mu biro ate nga n'omulabe Sitaani atusinga okutegeera ebiro nga ffe bwe tumanyi, kubanga yamanyi nti alina akaseera katono ku nsi. Bayibuli egamba nti Sitaani yasuulibwa ku nsi kuno ng'amanyi n'obusungu bungi, ng'amanyi nti alina akaseera katono ku nsi. So nze naawe tuteekeddwa okuba nga tutegeera ebiro bye tulimu. Tuteekeddwa okuwulira Omwoyo kiki kyatugamba mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Biki bye tuteekeddwa okuwulira, biki bye tuteekeddwa okuyingiza. Mukama abampeera omukisa. Omwoyo Omutukuvu tukwebaza kubanga oli masekati gaffe. Ne twebaza Mukama olw'amakya ga leero Taata. Tukwebaza olw'omukka, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, ne tukwebaza olw'ekigambo ky'otumye gye tuli. Tulungamye Mukama ogule amatu gaffe ag'omwoyo. Isaaya ayogera mu kitabo kya Isaaya 5 n'agamba nti Mukama agudde okutu kwange, ne siba mujeemu ne sidda nnyuma. Tukusaba Mukama mu nnaku zino ez'oluvannyuma ogule amatu gaffe, tuleme kubeera bajeemu, tuleme kudda nnyuma. Mukama mu nnaku zino ezisembayo tusa Omwoyo Omutukuvu atulungamye, atuwalule mu mirimu gyaffe. Mukama katulabe omukisa, ekigambo kituule mu nda yaffe era kibeere ensigo ennamu. Emitima gyaffe gikabalabwe, ogikabale gibeere ng'ettaka eddungi. Mukama tuwa omukisa, ayi Kabaka w'abakabaka, okulaba ekisa kyo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen, amen. Haleluya. Tugenda kwogera, tuli mu biro ebisemba. Baganda bange nabagambye nti Sitaani atusinga okutegeera ebiro. Sitaani atusinga okubala ennaku ate okusinga ffe abaana ba Katonda. Sitaani esipiidi gy'ali okukolerako esinga ffe ate. Ffe twebase naye ate omulabe akola. Tugenda kusoma mu kitabo ky'ebyomumirembe ekisooka 12 olunyiriri lwa 32. Abantu bano bo baategeera batya ebiro era kiki kye baamanya mu biro bino. Bayibuli egambye nti ne ku baana ba Isikaali abasajja abategeera ebiro bwe byali, okumanya ebigwanidde Isirayiri okukola. Emitwe gyabwe gyali 200,000 ne baganda baabwe bonna baagonderanga okulagira kwabwe. Nti abaana ba Isikaali baategeera ebiro oba baategeera ennaku ze balimu okusinga Isirayiri, ne bategeera ne biki ebyo ebiteekeddwa okuba nga bikolebwa mu biro bino. So tuli baana ba Katonda abanditeekeddwa okutegeera ebiro bye tulimu, abanditeekeddwa okutegeera Katonda atugamba ki okukola mu biro bino. Omwoyo Omutukuvu ayogera ki gye tuli. Naye okutegeera ebiro tukulekedde omulabe Sitaani ne ba agents be. Sitaani ne bamalayika be bamanyi ebiro okutusinga ffe abaana ab'omusana. Naye abasajja bano baategeera ebiro bwe byali
ne bategeera n'ekigwanidde abaana b'Isirayiri okukola. So naffe kitukakatako okutegeera ebiro bino bye tulimu. Mukama ayogera ki? Kiki kyayagala tukole? Omwoyo Omutukuvu ayogera ki eri ekkanisa? Omwoyo Omutukuvu ayogera ki eri ekkanisa? Ngambye nze naawe ffe ekkanisa. Kristo tagenda kujja kukima kizimbe, agenda kujja kukima ggwe nange. So omwoyo Omutukuvu bw'aba akugambye weetukuze, muganda wange leka amakubo g'amabi okomewo eri Mukama. Tuli mu biro eby'okwekebera, tuli mu biro bye tugenda okuba nga twawulibwa endiga mu mbuzi. So nze naawe twandibadde tutegeera Katonda ayogera ki mu biro bino? Katonda ayogera ki mu biro bino? Omwoyo Omutukuvu ayogera ki eri ekkanisa? Eri ekkanisa. Pawulo agamba Timoseewo, I think Timoseewo ekisooka, essuula ya 4 olunyiiro olusooka. Agamba nti naye omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'abasitaani. Enjiri nnyingi egolokosa, okuyigiriza kungi. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma sitaani akubye okukkiriza kw'abantu, ate sitaani kasita akumegga mu kukkiriza oba owedde. Abantu bavudde mu kukkiriza bakola nga tebalina ntiisa ya Katonda, bakola ebintu bye baagala. Enjigiriza nnyingi, oli n'akugamba nti bw'oba olokose oba olokose, ne bw'okola ekibi direkiti ogenda mu ggulu. Waliwo vidiyo nalaba nga omusajja ayimiridde mu 10,000. Mpulira ennaku okubanga abantu abayigiza enjiri embi ate balina abagoberezi omutwalo mulamba. Oli n'agamba nti Katonda tali mu ggulu, nti eggulu lye lisooka. So enjigiriza nnyingi, naye omwoyo agambye nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo aliva mu kukkiriza. Buli lw'ova mu kukkiriza oba ovudde mu kkubo lya Katonda, Bayibuli egamba nti tutambula lwa kukkiriza so si lwa kulaba. So buli lw'ova mu kukkiriza manya ogenda kukola bibyo, ogenda kuba olungamiza mubiri gwo. Bayibuli egambye nti abakulembeze b'Omwoyo Omutukuvu be baana ba Katonda. Gwe mu nnaku zino ez'oluvannyuma ani akulembera? Ani akulungamya? Ddoboozi ly'ani ly'owulira? Kubanga amaloboozi mangi. Waliwo eddoboozi ery'abantu, waliwo eddoboozi ly'abamalayika, waliwo eddoboozi ly'abasitaani, waliwo eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu, waliwo eddoboozi lya Kristo, waliwo eddoboozi lya Katonda. Naye bano abantu basatu batambula omulundi gumu, Katonda, Yesu Kristo n'Omwoyo Omutukuvu. Naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma bagambye nti baliba nga bawuliriza emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'abasitaani. Njiri ki gy'owuliriza? Njigiriza ki gy'owuliriza? Mu nnaku zino Bayibuli egambye nti tulina kutamiirukuka mwenge, wabula tujule Omwoyo Omutukuvu. Tulina kuba nga tutamiira Mwoyo Omutukuvu, kubanga mu nnaku zino ez'oluvannyuma Omwoyo Omutukuvu lwe lujegero olugenda okutuuka. Naye singa Omwoyo Omutukuvu aba atwabulidde, bagenda kubeerawo omwoyo atatukulembera, atali wa Katonda. So buli lwe tuva mu kukkiriza tuba tugenda kuba nga tuyingiza buli kye tuwulira, ate ng'omutima gwo gukikkiriza nti ekyo kituufu. Tutegeere ebiro bino bye tulimu, tutegeere ne byeteekeddwa okukola mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Tubeere ng'abaana ba Isikaali abaategeera ebiro, ne bategeera bwe kigwanidde abaana b'Isirayiri okukola. So tulina okubeera abagezi. Yesu atugamba nti mubeere bagezigezi. Mubeere bagezigezi. Tuli mu nnaku zino ng'amagezi geeyongedde, naye tulina okuba nga tutegeera kiki tuteekeddwa okukola. Ngenda kusembya luno Timoseewo ekyokubiri, essula ya 3 olunyiiro olusooka. Ojja kugisoma yonna. Pawulo agamba Timoseewo nti naye tegeera kino, nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro eby'okulaba ennaku birijja. Abantu baliba beeyagala bokka. Abantu balikola byagala. Abantu Katonda bamuvuddeku, entiisa ya Katonda evudde mu mitima gyabwe, balikola bye baagala. Naye nkugamba nze naawe Omwoyo Omutukuvu atuyambe tutegeere ebiro bye tulimu, tutegeere ne bye tuteekeddwa okukola. Amatu gaggulewo eri Omwoyo Omutukuvu. Ggulewo amatu eri Omwoyo Omutukuvu owule ki ky'akugamba.
Katonda ali kwogera naye nemulabe sitaani ali kwogera naye olina okubeera keeni nnyo okutegeera ddoboozi lyani ly'owulira. So baganda bange tutegeere ebiro bye tulimu. Alina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Alina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Mbaagala nnyo, mbagaliza wiiki ennungi. Nsaba Mukama agituweeremu omukisa, tulabiremu omukono gwe, okutangaala kwe kubeere mu mitima gyaffe mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulala. God bless you. Have a weekend. Have a blessed Monday or a blessed week in the name of Jesus Christ. Amen.